Kwaniriza kumunyo live osibye cyane munafera tulabanze Justin Birungi Kayembe okutusa kwa gobudde buno ndine munafera Rosette Karungi akozesa obubonero okuvonolya abayina okusomoza mukulira gora yetu gatandikide mu division y'Erubaga mu zone y'Essembabule B Sembule B enono omuliro gwakutte mu bitundu byakabaawo ne gusanya factory ekola obuveera era ebintu bya bukade na bukade kinoganyiziddwa nti bisanyiziddwawo abakozi ku kolero ne bakoze kisoka kyo nokulaba nga bayambako mu kutakiriza wabula nga bafuuyira ndege mulere. Ekiro ekikesezza olwaleero abatuuze mu zone ya Sembule B mu muluka gwa Kabaawo mu ggomola y'Erubaga basuze balwanagana n'okuzikiza omuliro ogukutte ekkolero erikola obuveera mu kitundu. Wetutuukidde ku factory eno ku makya ga leero tusanze abakozi bakola butaweera okulaba oba bayinza okubaako bye bazuula ebitayonooneddwa muliro. Ebimu ku bye tusobodde okulabako ebisanyiziddwawo nnabbambula w'omuliro kubaddeko pikipiki 3 obuveera obubadde buwedde okukolebwa ebyuma ebikola obuveera minzaani ezipima obuzito bw'obuveera n'ebirala bingi. Nanyini kkolero eriyidde ayogedde bw'ati ku mbeera. Zekiro omuliro gwakutte factory yaffe eno nga gwavudde ku short circuit y'amasannyalaze bwe gwabwatuse ne gwokya store eno omwabadde ebintu ebikunukiriza mu bukadde 500 byonna ne bibengeya ne bikwata omuliro. Naye twagala okwebaza abantu b'ekitundu kino omuli ne kansala atwala ekitundu. Abakulembeze b'ekitundu okubadde bakansala ne ssentebe wa Sembule B zone ewabadde omuliro Tagoya Edmikes boogedde ku mbeera y'omuliro ogusaanyizaawo ekkolero. Tumanyi kyekyone nga abatuuze ababadde bakolerawo bali mu buzibu nti kati omulimu gwawedde balina okusooka okuyiiya kubanga babadde bafuna emmere ya leero. Mungi nnyo nenkubira osi nanteeka ne Cloud nga ayogera n'aba fire brigade so nga abadirecting okujja wano. Abatuuze balina ensonga ze bawadde ez'abatadde ku bunkenke ng'ekkolero lino lituntumuka. Twekanze nnyo era ffe ngaffe abamu abakulembeze ab'ekitundu abamanyi nti tuli mu mafuta ate masannyalaze ate tuli mu mugotteko twabadde ku pressure nga y'amaanyi nnyo. Abazinyamoota batuyambye ne batudduukirira mu budde ne tusobola okukola ki okuba nga tutaasibwa. Tuwebaza tuweebaliza ddala. Bikusakiddwa Kyambadde Lawrence n'Owura Gabriel Cross TV Omunyo.